Kale mutale ku Dance Media Spice Diana mutwale wajjo manager Roger aviriddemu awo. Kale ndabuzo mwezi 14 mwezi gwa 10 ku Dance Media wano ku YouTube channel yaffe. Subscribe, likinga, commenting ate sharinge. Machago olunaku olwaleero mawulire ngafunye okuva mu nsonda ezeesigika mbu kigambibwa manager Roger kutyo omuyimbi kyo yebale kumutembeeta ng'omuyimbi naye ku nsonga z'omusajja omukulu ng'omusajja omuganda aviriddemu awo. Kigambibwa Spice Diana mutwale wajjo, era mu mwezi ogwa January tuyinza okulaba ku kye tuyita emikolo, tuyinza okulya ku mmere omanyi okugirwa tugirudde emmere eri serious tuludde okugirya, naye Spice Diana saawa yonna ayinza okutwirwamu emmere. Kigambibwa mbu alina Donnie, alina binojjo, alina gagere, alina voice of the money alina naggaga mu ggwanga erya America amuteekamu ssente, alina boyfriend. Essaawa yonna abantu bamala okukola engagement babeera akyali boyfriend oba aba afuuse husband, kubanga tuba tugize nakaniga you know yamproposinga mabega kaawo mu UK tebaali wano naye bannange ssente, kola ssente osirike, kubanga Spice Diana kyategerekako nti yali e UK omusajja n'ava USA n'agenda e Bungereza nga kyagenza okukola kimu kyokka kuproposinga kumugamba munange nakanigu leero you don't know say akalya kasimoni kazaala akaweewo ekyali awo. Omwana mwa Spice n'agamba bannange nve wano ntagebwa, n'agamba oyiwawo enteekateeka ne bazikwasaganya omwekanidde awo. Era kigambibwa mbu omusajja oyo yamansidde ssente mu show ya Serena egenda okubeera ku Serena ng'ennaku z'omwezi 10 mu January. Mbu ye yagitaddemu ssente, era manager Roger ebya show eyo mbu tabiriimu, wabula zi extras ze yabuuseeyo nazo, agenda genda nazi extras zo zize ne ssente agenda kusolooza agende yeyagale munnange omuyimbi kyagenda okumubalako, otherwise ensonga endala zonna talinaako n'emu gyagenda kukwasaganya ng'omusajja omukulu. Manager Roger bw'atyo bwe yaviiriddemu awo. Era kigambibwa mbu Spice Diana waliwo omwami yali yamuwa Range Rover eri emyufu gye yava gye bagirawa ate namba plate biki you don't know say ne tuvaawo awo ne kati ono omwami omupya ono Jeff Chiwa yamumufunira era yamuyiwamu kapyata olubabu naye abyagala obisanga wale ku Dance Media ono lupya nsubira oyinza okuba tolina we wabiwulidde wonna but anytime now essaawa yonna luzungu lupya nnyo mwaka 2024 anytime now oyinza okulaba ensasagge ng'egudde mu ggwanga Uganda ne mu entertainment industry okutwaliza awamu. Spice Diana bamututte dda ate binkalira ku matama bino byenjogedde biri 95% sure bya ddala. Naye kasita ekintu kibeerako 95 nga bakyali eri 5 my brother, kasita aba nga bakyaliko possibility nayo ne bwebeera 1%. Saawa yonna mwanadamu asobola okutabuka. Tokiwa nnyo kadde, toteekayo nnyo mukono, naye nga ago ga mu nkuubo agataliiko nfuufu. Essaawa yonna Spice Diana ava ku luggya. Kino kirekawo abazadde nga bakyali ku luggya, abagenda okuzaala nga ku luggya bakyaliko kibalekawa. Namba bano baye tineeyanziza ndunda mukwano kibalekawa. Anyway byebyo nno aye tukawaawo bisinga n'ebisigadde. Subscribe nga waneno wennyini ku Dance Media, ffe katwongere okubaleetera ebirala tukubulawo.